bahaji ne bahajjati abafumbo n'abawulu bannamawulire ne bambega mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siraje ebimu kubiraga nti abantu abamu bazze ku mukolo gw'okusunga kwe kutola salamu ne bagana ojjidda mbetegereza ab'emitima emibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sinnagenda wala Siraje wetegereze ne Rahma nga bwe yetegereze ewaabwe. Buli omu akwate munne mu ngalo ng'ayagaliza abaana abe birungi. Kwata munno mu ngalo tusomeddwe eno insha Allah. Tomuta bw'oba omanyi omwagaliza go naye gw'okutte mu ngalo oba tomwagaliza muviire. Kuba Mungu agenda kutwala insha Allah. Omunywezezza oba tomwagala muviire kuba Mungu agenda bimuwa bye tusaba insha Allah ta'ala. N'atali musiraamu munyweze olwabo ogenda lwogero olwaleero. Mugambe Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Allahumma amin. Wallahi webale tukola bulungi Siraje. Aya zenkusomera kyereko zitegeera. Allah yagamba fankihu ma taba lakum minan nisa. Mwabasiramu temumalaga wasawasa muwasanga nswanyu. Yagamba mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Bolaba nga tosobola omukyalo oyo omukumanga n'abeeranga omu. Siraje webale kwagala mwana oyo. Fe atuyina obuzibu abasiraamu omuntu aboteka mu bbaasi n'abatwala yensi gyekoma. Bagenda okujjayo omukazi nga tunonga kimuluka kya ntalo n'ogamba yetuletedde kyeno jamani. Tunulira omwana Rahma soko yimirire. Rahma soko yimirireko waggulu. Allah American Haiti byonna biri na mwana ayina akazigo masha Allah ta'ala. Ewakeyo nyine ekitabo kyogera ku nabi annabiyuka annaka tarahu. Nabi ngolinga amulaba ne mulimu olunyiriri lugamba kana idha tabassama ru'ya kanuni baina thanayahu. Buyaseka bwati nabi ngolaba akazigo mumanyo amaseka mbala benti ofanana na nabi. Alhamdulillah. So mumbere efaanane tunyagala kwebaza wallahi Siraje totukoze bubi. Saba Allah jalla jalaluhu abawa balonge ekiro ky'olwalero insha Allah ta'ala. Sebo ojibuliru si agenda okubaleeta oyino sigala ng'otunula insha Allah n'otula Rahma bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ate wallahi n'oleeta omwana nga wampisa Rahma oyo tatuyisizza bubi akaseera ke tumulabyeko. Abantu bano Rahma ne otula abantu bano abakyalo olumu tubawasa wallahi n'omutuuseeka ng'agoba bawali mu buli lukya. Omukyalo oyo atwagala nnyo abawalimu n'okusinga Siraje eyamutulaga. Saba Allah jalla jalaluhu aberenga abawangaza mu bufumbo bulungi. Mu mbeera yonna ebigambo bino nyagala kusomayo hadithi bbiri nze malirize ebigambo byange nebaza jjajja atulungamiza mu mbeera yonna. Naye munzikirize nze nzizeko wano insha Allah kuba bituleese bino byenjagala nze nkoneko jjajja akonye ku by'omukolo guno insha Allah ta'ala. Siraje barakallahu fikum. Entunula sebo webali kutunula bulungi ate nimba tata mbebaza. Mwabasiraamu gentu agenda najja nogani muwalwa ddiini naye ng'entunula ye wallahi atunulanga bugwa bwanga tomumpi muzibu ali ne wallahi omusajja mulabe yimukako Siraje sewa wakulabeko insha Allah ta'ala. Omusajja mumulaba American Haiti. Omwarabu yali ayimba mu luyimba lwe yagamba nti wa kullu ghaniyun fi a'yuni nasi jalil. Olaba omugagga yenna maaso g'abantu bamunyumirwa okumulaba. Omuntu omwavu tanyuma kulaba bajamaa. N'agamba nti wahiya lisanu liman arada yatakallama fasiha. Era lwe lulimi ng'omuntu owuli yagala banyumirwe byoyogera webeeranga ne ssente. Naye wallahi oba toyina ssente abantu bakuwa mangu oba kakola kyawo. Naye nange ndi bulungi bajamaani siri bubi insha Allah ta'ala. So nyagala kumwebaza Siraje webale kola ssente ate olaba oziwafu ate oyo tozimuwe. Omukyalo oyo muwe ssente oba oyagala akwagale Siraje. Jjajja gambye kastori musajja mukozi. Omukyala muwe ssente fe mu Busiraamu Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba arba'a dananir sente za miteeka ena la yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama. Allah tagenda zibuza muntu kunaku lwa nkomerero. Yagamba ogumu ku muteeka egyo sente z'okutene wa mukyala wo. Abasajja b'ennaku zino bakopi la ila awasa omukazi emyaka 2 ng'anyumya mboozi zo ajati wanyirira yahe enyirira ku bigambo. Omwanga ku sente buli omuwa sente aba bakazi ku sente balinga mayembe. Bw'omuwa sente ajja kwongera okwagala insha Allah ta'ala. Sebo Siraje omukyalo oyo buli omuwa ka sente ajja kwongera okwagala emabega kaawo. Mukyala yangamba wamboge waffe kawempe nanga aseka ngambira ku basajja bawange anaaba n'empale mu kiyigo. Nasiga erisa eri mu sabuni ngedalira bampale weri. Amanyinzo Jessica abeera mu kiyigo nga anaaba. Nabuuza oyo nani? Oyo ani ajja?
ni mukyala wo Siraji mukyala wo n'abako naye obwe busiraamu. Aisha radiyallahu anha yagamba nze nalinga n'abanomba Muhammad fi ina'i wahidin nga tunaabira mu baafu emu bwe muyira ku mazzi bwanjira ku mazzi omukwano kugenda kweyongera. Siraji njagala okutegeeza inshallah oyo ina byagala nkunyonyolemu ebira ojja kujja inshallah kasa tubeera fena bi idhnillahi tabaraka wa taala. Ekyokubiri Siraji omukyalo oyo okumwambaza okumuliisa byonna bibyo okoze bulungi alhamdulillah. Sebo omukyalo oyo ina okumugulira obugoye buli nga naye bw'omutuukako akusanyusa. Abakyala b'ennaku zino batukola bubi olwo omukazi azze ku mukolo guno nga wallahi ayakalinga ttaala ne bwadde katoyinza mulaba. Mutuyambe babba mwe babawasa bafaananira bulungi. Noyambala ekigomesi n'okyezingamu ne weesuliko obuliri omukazi ajja kukolera ekishehe. Abasajja abamu nayambala ekikanzu bino ebyamatundu bali bibanga baati n'akiteekako n'ateeka akaladi mu bulago n'akwata Kurani n'asogga obuliri bw'asoma azikaali kati omukazi akolera ekishehe. So mutuyambanga embeera yonna Allah jalla jalaaluhu ayagala kulaba amaka gammwe nga masanyufu. Njagala okwebaza musajja wange agimala alazeewa badde njagala asembereko wano sembera ko wano sebo insha Allah taala. So njagala okwebaza Siraji tokuze bubi wallahi. Era sebo ino mugulira obugoye bulinga buli omutundako alhamdulillah. Rahma toyambala bigomesi mu nyumba y'omusajja insha Allah. Oba tomanyi babutunda Siraji obugoye nze ngenda kutwalayo kuba manyi babutunda insha Allah. Abukwambalire shaitani efulume nyumba bi idhnillahi taala. Musajja ono njagala kumwebaza nga njagala okumuwulizika ebigambo byange mukadde wange. Mumanya abamanyi ndi musajja atero yitako eri emagere naye naddukayo omusajja ono yangobayo. So alhamdulillah mwebaza ono y'omu ku be nayigirako abantu okwagala bakyala baabwe. Ne bw'aba atuuka kuggula mmotoka asooka naggula weeno n'amuga alindako okufuluma najja amuggulira n'amugamba fuluma. Ekyokubiri wallahi musaddaasi nga mpunziga ebigambo byange kisembayo. Siraji saba Allah jalla jalaaluhu abawangaze mbufumbo bulungi. Mudde mwamina wati tembagaliza saba Allah abawangaze mbufumbo bulungi mwagala nebbanga lyonna insha Allah mutuke mufaanagane n'okufaanagana. Naye ebyo byonna Siraji bina kuyimiryawo ku ddiini. Mukyala wo nga bw'oyagala eddiini yo mutegeeze eddiini ye era omuwagazisa eddiini ye. Naawe Rahma omusajja ono musanze musiraamu mwagazisa eddiini ye. Amaka galimu eddiini tegatera kukyankalana. Saba Allah abataase shayatini mu maka gammwe. Allah abagaggawaza bawe sente nga nyingi muzikose nga bizinesi kaadi. Mudde mwamina. Nsaba Allah jalla jalaaluhu abawe omukisa mugende ku nyumba y'ekitiibwa mugirambule buli mwaka. Allah atabawa abalonga ekiro ky'olwaleero. So Siraji edduweeyo sigisoma nti nsaaga kuba ntegeeza kye ngamba insha Allahu taala. So tutukola obubi insha Allah. Saba Allah jalla jalaaluhu abeere nga atugasa n'ebyo. Akasemberero dda Rahma ono kenyiza buteerabira kumugamba. Rahma munnange tuyamba omusajja oyo omuzangamu amaanyi ng'akomyewo ewaka. Abakazi balina obuzibu ng'oyagala omusajja waakwagale wallahi muwekeya ebisigadde bimulekere agenda kwagala kutamina abalala. Niwo wadde wakakomawo wakayingira ennyumba amalalo ga taata gaguddemu. Kati amalalo ga taata guŋŋamba olwo omusajja anaafuna atya amaanyi. So Rahma omusajja oyo omugambo obugambo obumuzaamu amaanyi omuyitanga kumanya amalungi bubu baby sweetheart kamonde. Ne wallahi omusajja buli wakomawo nagandi wallahi jini lya wano likomye olireka lirikonkona anakwagala atya. Rahma omusajja oyo muyita obunnyo obwo. Fe kati ogenda n'obeerawo ng'olina omukyala akuyita seeka mu abantu atusomesa eddiini otuyamba omutuyita ku bunnya buli nga kwegaanibwa baakawulidde amanya gooka muyita wekka insha Allah. Nabbi yalina mukyala we nga amuyita Humaira yamuyitanga bunnyo obwo nga bw'okawulira owulira alhamdulillah mukyala wange. Sebo kati waliwo abakyala bali ku mukolo guno nga bawo atudde wali yamugaye tonsemberera sikumanyi tomanyi insha Allah taala. Saba Allah ateeka omukisa mukolo guno abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Sheikh Arukam Tamusuza Bambuli.